owange Yusufu, owange Haruna, owange Mustafa, owange Mastura, ma garraka bi rabbika alkarim. Subhanallah. Allah akugambye wange muddu wange, tekawo erinnya lyo ogambe nti owange Mustafa, owange Haruna, ma garraka bi rabbika alkarim. Oluvannyuma lw'okulaba Allah ebyengero ebirungi byonna byatuwadde, akubuuza nti ma garraka bi rabbika alkarim. Naye weweetunulamu, weweebalamu, ne weebala abalamu, ma garraka bi rabbika alkarim. Nange nkubuuza muganda wange andaba omulungi, ma garraka bi rabbika alkarim. Kiki ekikugayaaza, kiki ekikugaana, kiki ekikujemesa ne kibanga kikulesaawo, kikulemesa, kikugaana, weerabira n'ova ku ddiini ya Mukama Katonda, ne kikwerabiza Katonda we yakutonda. Buli omu weebuuze, munneebuuza gy'osobola okwebuuzaamu, naye ddala we mbeera awo, kiki ekiŋŋaŋŋaana okulaba nga nsinza Mukama Katonda? Alladhi khalakak. Allah agamba nti oba nno ng'oyagala ojeema okulaba ng'onsinza, weerabira okulaba ng'onsinza, ogaana okukola bye njagala, agambye alladhi khalakak. Allah ye nannyini kutonda buli kitonde kyonna ekiri mu nsi. Allah ye nannyini kutonda nze ayogera, ne nannyini kutonda gwandaba, ali wano n'oyo ali eyo gy'asinziddeyo n'okundaba. Allah ye yakutonda. Fasawwaaka, bwe yamala okukutonda, fasawwaaka, Allah n'akwenkanyankanya. Tunuulira olabe entonda Allah gye yatonda ekitonde kiyitibwa omuntu. Okusookera ddala gabeera mazzi, ffenna twava mu mazzi. Tunuulira amazzi, wegaba nga kikopo ky'amazzi okikwate ogayiwe wansi olabe, amazzi manafu nnyo. Kitegeeza naawe omuntu oli munafu nnyo. Oyinza okulowooza obuzito bwago, obunafu bwago, Allah mu mazzi ago mwe yakujja. Oluvannyuma lw'amazzi ne kifuuka ekisaayisaayi. Omusaayi gw'oyinza okutunuulira ng'osaze enkoko, omusaayi guli awo, bw'oyinza okugutunuulira, Allah omusaayi ogwo mwe yakujja. Oluvannyuma ne kifuuka ekinyamanyama, abantu bawoomerwa okulya ennyama, naye mu kinyama ekyo ky'olaba Allah n'akujja omwo, naye nga asuli yo evaawa mu mazzi. Allah agamba nti weerabidde weetunuulire muddu gwe, okimanyi nti nakutonda naye nga nkujja mu mazzi. Kyoyinza okulowoozaako n'otuna n'ogamba nti ndi w'amaanyi, ndi wa kitiibwa, ndi wa ssente, manya nti naye alladhi khalakaka, Allah ye nannyini kutonda, fasawwaaka, n'akwenkanyankanya, n'akutereeza, n'akuwunda, fasawwaaka fa'adaraka, n'abeera ng'akutonda mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi. Ffenna abatudde wano abandaba, n'abo abali ku mikutu eyabatugoberera Salaam TV, Umoja Media ne Thuraya Media, Shukran Dawa Media, bonna buli omu weetunuulira olabe Allah entonda gye yakutondamu nga bw'otunula mu ndabirwamu bw'oti n'olaba ng'ennyindo Allah yagiteeka bw'erina okugenda, eriiso Allah yaliteeka bwe lirina okugenda, amatu gano Allah yagateeka bwe galina okugenda, nga buli kintu kyonna fasawwaaka Allah yakutonda n'akwenkanyankanya. Subhanallah. Ekyo kyokka singa obadde okitunuulira n'ofumiitiriza kikumala okulaba nga teweerabira kusaala swala, teweerabira kukola Katonda kye yakutuma kukola, kubanga okubeera kwaffe kuno ku nsi Allah ye nannyini kututonda. Yatutonda lwaki? Kumusinza. Wama khalaqtu ljinni wal insi illa liyabudun. Baganda bange abalungi, teri muntu kintu kyalina okuleka ng'alina omugaso lwaki akirina. Bwe lunaaba lugoye olina ensonga lwaki oluyina, bwe naaba ssaawa gy'olina ku mukono olina ensonga lwaki ogirina, bwe naaba mmotoka olina ensonga lwaki ogirina. Buli kintu ky'olina okifuna olw'ensonga nti olina ensonga lwaki okyetaaga. Naffe tumanye nti Allah okutuleeta n'atuleeta mu buno obulamu obwensi, Allah alina ensonga lwaki yatuteeka mu buno obulamu obwensi. Tolowooza bw'otudde kubeera okulowooza nti nze ndi mu nsi, it wasn't by the way. Tekyajja buzi nti kyajja by mistake. Mungu nagamba nti kigoze Eliasi nkutadde ku dunia. No, he had a reason. Yayina ensonga lwaki Allah akutadde ku nsi. Tula wansi ofumiitirize, weebuuze naye ddala Allah bye yanteekera ku nsi okukola mbikoze. Nga tonnaba kulowooza kuzimba nnyumba nnungi, kuvuga mmotoka nnungi, kuwasa mukyala mulungi, ebyo alhamdulillah it is additional value ku bulamu bw'olina okubeeramu. Naye your purpose of being in dunya ogirowoozezaako. Buli omu alowooze nga buli kimu ky'olina ku mubiri gwo nti okyetaaga, ne Allah tabaraka taala yakuteeka mu nsi ng'akwetaaga, nga Allah alina kyakwetaaza. Otuulako wansi n'olowooza nti Allah kye yali anneetaaza nkituukiriza. Weebuuze wekka,
nti Allah byanneetaaza kuno ku nsi mbituukiriza. Weebuuze nti bye nnaakakolako ku myaka 3 gye nnina oba 4 oba 5 oba 6 oba 7, before you celebrating the birthday of 60, 70, ask yourself, nkoze nki ntuukiriza ntya ku ebyo ku myaka gyange bye nnina okutuukiriza. Bw'onootuula wansi n'ofumiitiriza n'olaba nga by'olina okutuukiriza mu maaso ga Allah bye bingi, isa emikono mu maaso gamba alhamdulillah, you have a right to celebrate the birthday. Naye abantu bangi baselebratinga birthdays ne yeerabira nti birthday ngi celebratinga, naye obuvunaanyizibwa bwange Katonda bwanneetaaza mbukoze, mbutuukiriza. Senga nsinkana Mukama Katonda olwaleero ndi mweteefuteefu bye nnina nti bimmala okumusinkana nabyo. Buli omu asirikire yeebuuze, omukkiriza omulungi angoberera alaba abali wabweru w'eggwanga n'abali wano mu ggwanga muno, naffe abatudde mu muzikiti. Just keep quiet and listen. Sirika wansi, tuula wansi olowooze, weepimepimemu obagambe nti olwaleero senga Allah ntwalira wano omugugu gwange ogulimu emirimu emirungi gummala okusinkana Allah. Tunuulira mu ibaada Allah ze yatuwa, mu swala ofaanana bulungi. Tusooke twebuuze, eddiini yaffe ey'Obusiraamu empagi 5 kwe tuyimiridde. Buniya al-Islaamu ala 5. Eddiini yaffe ezimbibwa ku mpagi 5, empagi ze zibeera ekintu okuyimiridde ensonga eyo. Omuzimbo guno gwe mulaba gulina empagi. Empagi ezo bwe senga bukera ku makya emu n'emogoka, kitegeeza ekizimbe kiba kigenda kufa. Era ba ingine ojja kusanga bagamba nti ekizimbe kino tekinywedde, kyetaaga okuddaabiriza. Naffe eddiini yaffe ey'Obusiraamu gye tulimu, gye tusinzizaamu, eyimiridde ku mpagi 5. Naye empagi ezo 5 zonna wali otudde ovudde ne weebuuza, ne weebuulirira, ne weebuuza weggo wekka, ne weejajinga, ne weeweyinga nti nzikoze bulungi. 5 shahadat an la ilaha illa Allah, okukkiriza Katonda. Allah wamukkiriza? Abasinga obungi tugamba nti Allah twamukkiriza, naye nga twamukkiriza fi kalam, just in words, si mu bikolwa, si mu mitima gyaffe. Kubanga omuntu akkiriza Katonda y'oyo akkiriza Katonda ne bamalayika be, wa kadarihi, n'okugera kwa Allah, khairihi, kulungi, wa sharri, oba kubi, min Allahi taala, n'afuna ensonga n'amanya nti eno ensonga enzijjidde evudde mu maaso ga Allah. Abantu twagala Allah ageberera bulungi lubeerera. Oli waafuna sente mu nsawo nga alhamdulillah Allah anjagala, bwafuna ekizibu nga Katonda neerabidde. Naye nga tukimanyi nti Allah ebirungi abireeta okutugezesa n'ebibi n'abireeta okutugezesa, ng'ayagala kulaba nti tufaanana tutya mu bukkiriza bwaffe. Allah akutegeezezza alladhi khalakaka, Allah ye yakutonda. Teri ali wano waali wano munda ne wabweru n'abali wabweru eyo abatugoberera abatulaba essaawa zino, okuleka buli omu ng'aliwo under Allah's command. Ffenna tuliwo lwa kiragiro kya Allah. Ate tetumanyi kiki tugenda kubeerawo nkya. Allah yekka tabaraka taala yamanyi tugenda kubeera ku kyenkya. Abantu baafuna okusiriwala n'obutamanya ne beerowooza nti bo be beekolera puroguraamu zaabwe. Osanga oli n'agamba nze nzaddeyo obwana 2, era obwana obwo mu 2 nga ye alaba nti ajja kusobola obupulaningira obulungi. Sheekhe nedda sisobola baana 2 bamala, omwana wange alina okusomera obulungi, alina okulya obulungi, alina okukola butya, nina okuzimba ennyumba nga ebamala. I cannot. No. We need to do family planning. Who told you that you are the one to plan for yourself? Naawe kennyini tosobola kupulaningira gwe kennyini. Allah atugambye nti wama tadiri nafsu madha taksibu gada wama tadiri nafsu bi ayi ardi tamut. Mwenna abatudde wano temumanya, tewali n'omu amanyi kiri wabweru okulekanga buli omu amaze kufulumayo n'agenda n'alaba ekiriyo. Allah eyo irimu teyagituwa, era tomanyi wa Mungu agenda kujjululira, oba tosobola kutegeera kigenda kubeerawo nkya. Kiki ekikwerimbisa n'ogamba nti I'm doing family planning, I have to plan for my kids. Ne mugaana okusomesa abaana bammwe eddiini, mubatwala mu masomero ag'oluzungu lwokka ng'olowooza nti onoonya future. Mungu abakubye ebbalayi ne bamala okusoma ne bamala diguli n'emirimu ne yagibamma, nanti mwalowooza nti mwaba bupulaningira. N'osanga omusajja atambula ne diguli emyaka 7 ali ku street anoonya mulimu gubuze, naye ng'omuntu alina diguli alibadde anoonya omulimu. Lwaki? Lwakulowooza nti planning yaffe n'ey'abaana baffe twalowooza nti fe abagenda ogyekolera.
tumanye nti ffe senga tukola ekyo Allah tabaraka taala kye yatutonza n'atuteeka ku nsi, Allah yali badde atukolera ebyaffe. Yatugamba nti waman yattakillah yaj'al lahu makhraja. Omuntu buli atya Allah, gwe n'okola Allah bye yakutonda okukola, agenda kukola atya? Yaj'al laka makhraja. Allah agenda kuteerawo obufulumiro. Atya buli kyonna ekizibu ekijja nga Allah akuwa way out. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Mungu akugabirirenga naawe tosobola kutegeera. Naye olwaleero luno buli muntu alowooza nti okubeerako obulungi ne future ye ey'omu maaso, kubeera kwe, kutegeera kwe, kusoma kwe, famire gy'avaamu, bantu kuba nti alina abantu bangi bamanyi era n'aba mugumu nnyo nti atebenkedde bulungi because ava mu famire ya gundi ne gundi ne gundi. Oyo omusajja gw'olaba yasoma ne gundi ne gundi. Oyo omusajja gw'olaba amanyi abantu bangi bangi ne gundi. Ani yagamba? Arriziki min Allah. Allah yenna nnyini kugabirira, yenna nnyini tukuma, ye yatutonda nga kyatwagaza tumusinze. Ekyatuleeta ku nsi kuno kusinza Allah, kola Allah byayagala. Bwe tuba tukoze Allah byayagala, Allah ebyaffe agenda bitukolera. Kyava akubuuza n'agamba nti ma garraka bi rabbika alkarim, lwaki weerimbalimba n'ogaana okusinza Allah? Abasiraamu obasanga eswala n'etuuka n'alaba nga tasobola kuggalawo dduuka agenda kusaala swala, nga ye obwongo bumulowooza n'okulimba nti wanaabeera ku dduuka awo ayinza okuba yakavaawo, bakasitoma ne bajja ate n'afiirwa. Riziki maktuban. Wallahi byengenda okulya paka olunaku lwengenda okuva mu nsi, naawe byogenda okulya Allah yamala ddo biwandiika. Era lwe binaggwayo nga Allah obulamu bwakyabulese ku nsi, ojja kulwala ogende mu ddwaliro bagambe nti n'okulya takyalya, bakukwatenga ejjiiko babikuteeke mu kamwa ng'amannyo gasibye, bakwate embaba zikuyize bakwasamye nga wallahi Mungu agamba nti tekwakyali riziki yo ku nsi, ne Mungu aba kyakuteekateeka musinkana. Lwaki twebonyaabonya n'okulowooza nti okubeera kwaffe mu nsi muno future yaffe eri mikono gyaffe? Taata aidina hatha kidhib. Olina omusanga nga wallahi eswala etuuka n'emuyitako, n'akeera essaawa 11 ali mu kibuga ne subuhi tagisaala. Onoofuna otya obulamu obulungi, n'ofuna embeera ennungi nga gwolooza totaddeewo nkolaganayo na Katonda wo akutunuulira nga ddala otadde eri weekwekubye eri amateeka ga Allah, n'agamba nti ma garraka bi rabbika alkarim. Fatuma naye kiki ddala weeweepimamu? Elias kiki weeweepimamu? Mastura kiki weeweepimamu? Ma garraka weweeraba oweera ki? Mungu akugezesa olwaleero. Sheekh oli ekyennyanja akaguma kasigale wano. Mungu akugezesa olwaleero omusujja gukukwate, ogenda kulanga bonna balina kusitula busituzi, tokyasobola na kutambula. Ogenda kusanga nga balina kuyambako buyambi nga n'emmanju tosobola kwetwalayo, kubanga lwaki? Allah akugambye nti oli munafu nnyo. La ilaha illallah. Engoye zino ze twambala ze zitulimba, n'oyambala obulungi neweepa n'otula mu ndabula oga nti nedda wallahi neeraba. Naye senga Allah teyatuleerawo kwambala ngoye ng'omuntu otambula butambuzi n'otambula, kubanga tewali badde na kikulaga kyanjawulo. Naye oli esaati gyagula akasanvu ebitaano n'agula omutwalo ng'awulira nti wakabi, sijja genda kusaalirawo, omanyi wansi wa kikyafu wajja kuddugaza esaati yange, sijja kugenda kusaalirawo, omanyi awo sirina we nyiza kufunira wuzu. La ilaha illallah. Allah atugambye nti wama khalaqtu ljinni wal insi illa liyabudun. Ffenna ekyatuleesa ku nsi kuno n'amajinni kusinza Allah. Buli omu weebuuze, Katonda wange ninawo akadde ke? Abantu tugenda kumakya n'okola program naye nga temulimu program ya kusaala swala, n'owulira nga nawe you're comfortable. Olunaku olwaleero nga weruzibye, osanga omuddu nga wallahi tannavunnamako wansi okuva olunaku werwazibye. Oluvaawo yonna nga tubikuŋŋaanya nga tugamba economic etabuse, wallahi embeera mbi, embeera ezibuwadde. Lwaki? Kubanga ffe abagizibuwazza tugaanye okukola Katonda kyayagala tukole. Senga tukola Katonda kyayagala tukole, ebyaffe yali badde abitukolera. Naye olw'okuba tulowoozezza nti embeera okututereerera ffe, ne tulowooza nti ensi okulongooka ffe, Allah n'abituteera n'abitulekera. Musajja omusanga akeera ku makya n'ayingira ekibuga n'akifuluma nga bwe yazze. Olw'eggulo buno bulaba abantu bali ku street batambula, addayo waka wagenda ayogera yekka n'abaliisaaki be banaamanya kasita neyiba oba ngende neewole nga ze pulaani z'alina. Allah wamuteeka ebbali n'omuleka naye n'akuleka, kubanga Allah tasobola kulimba. Yatugamba nti waman yattakillah. Abantu senga babadde bantya, waman yattakillah yaj'al lahu makhraja. Allah abadde agenda tuteerawo obufulumiro. Basajja bakulu abaakulembera
balina obukkiriza mu Allah waabwe. Omusajja akeranga kumakya nasala subuhi namala okusala subuhi nasoma adhikarize, wallahi ogenda okulaba nagenda kukubo nayimirira emmotoka nejja Sheikh olagawa ngenda gundi zijjajjange Sheikh Ibrahim Nkanji yakola obwa district kadhi ebbanga lyonna bwe yalikolanga, naye ebbanga emmotoka zamuvuganga ne zimujja ku stage ne zimuleta ku Supreme Council n'akola emirimu n'addangayo ne zimuzaayo ne bamutuusa n'ewaka ne mukuba omugaati ne bagugula. Lwaki? Naye nga sitakutte mu nsawo ye, ate ne bano ne bakwata sente ne bazimuwa n'atwalika mu nsawo lwakwesiga Allah we. Eswala yagimalanga adhikari n'azimala n'agenda n'atambula okunoonya riziki oba okukola emirimu gy'obusiraamu, naye ng'amanyi nti Allah wange gyali. Olwaleero ng'okera ku makya n'ozaala omwana okola olowooza nnyo era n'opulaninga nnyo ng'opulaningira omwana wo, ng'obulamu bukugamba n'ebirowoozo nti pulaningi y'omwana eyo eri mu mikono gyo. Oyagala asome bulungi asobole okuba ng'alina amagezi, oyagala omwana oyo abeerenga ayambala bulungi afiitinge banne, oyagala omwana oyo abisomere mu masomero amalungi afune simanya connection ne banne, ng'obulowooza nti ebyo n'obikola byonna obulamu bw'omwana bugenda kutereera. Gweoyazaala omwana obuzaazi nga tomanyi n'okuzaala kw'omwana percentage gy'oyinako tewera na 1%, kubanga gwe ekikyo ky'olina okukola omwana oyo okubeerawo, n'abalala bakikola ne batafuna baana. Omwana oyo gwe gwazaala obuzaazi nga programming yonna ya Allah, oyagala omwana oyo abeere bulungi. Fakaifa rabbul alamin alladhi khalaqana. Ate mulowooza mutya ku Allah yatutonda nti mulowooza ayinza otulekera tubeere obubi senga tukola byayagala? Gwe omwana gwozadde obuzaazi oyagala omwana akugondere, era senga akera ku makya n'atakola byoyagala omuwaabira mu bakitaabe n'omuwaabira mu basengaabe n'omugoba ne mu kika, abamu ne babazaalukwa nti nkuzaalukuse tompulira, naye nga wamuzaala buzaazi olina kutowezaako na 1%, olinako 0% ku kuzaala kw'omwana okubeerawo kw'ekitonde ekyo. Fakaifa rabbul alamin, ate Allah yakutonda. Tufumiitirizaako ne twebuuza nti enkolagana yaffe ne Katonda eriridda wa? Enkolagana yaffe ne Katonda waffe eriridda wa? Bwe twali badde nga tulina enkolagana ennungi ne Katonda waffe, tetwali badde na kweraliikirira mu byakulya, tetwali badde na kweraliikirira mu byakunywa, tetwali badde na kweraliikirira mu byakwambala, tetwali badde na kweraliikirira mu bya ssente, kubanga yatugamba ate Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kuntum tawakkala ala Allah haqqa tawakkulihi, senga wallahi mubadde mwesiga Allah mu bwetuufu bw'okumwesiga, rarazaqakumullah kama yarzuqu at-tayr, Allah yali badde abagabirira nga bwagabirira obunyonyi. Ani yali alabeka akanyonyi, ennimiro y'akanyonyi? Mutubuulire factory ez'obunyonyi ziriddawo ezikola emmere. Akanyonyi tekalima tekalunda, naye teri kanyonyi kaali kafudde enjala. Mumbuulire yali asanze akanyonyi nti kafudde enjala tekalina kyakulya, tekaliiwo. Lwaki? Kubanga bwesiga Allah. Kakeera ku makya ne kafuluma ne kagenda okunoonya riziki nga kakakasizza nti Allah riziki agenda gikawa. Naye ffe abasinga obungi ozuuka ku makya ng'ebirowoozo byo n'essuubi obitadde mu kitonde kinno. Wallahi bwe nasanga Sheikh Imurani ateeka okumpa omutwalo. Twalina enjogera ejjuuze Allah agenza ati gitujjira oli akusanga Sheikh gwansibula mu kibuga, n'omubuuza nakuleese wabadde ojja nze yakuleese, naye nga mugumu nti gwansibula mu kibuga. Genda osalira akabiri lajanira Allah mugambe Allah ndi mwetaavu mu nsonga eno, ndi kitonde kyo. Nene Allah olumu tumusaba nga emitima gyaffe giwankawanka tegyekakasa nti Allah gwe tusaba mugagga, naye nga huwa Razzaaku, Allah ye mugagga, huwa Rahmani, Allah ye musaasizi, huwa Alfattaahu, Allah ye nannyini kuggulawo nzigi zonna. Yakin yaffe obwesigwa bwaffe mu Katonda waffe bunafu. Kyova olaba oli omusanga ng'ali ku duniya kuno abonaabona n'edduniya, agalangatana n'edduniya, nga yeerabidde nti agiriko kaseera buseera. N'omugamba nti yali badde akola ennyo n'agalangatana ne kabbuli ye, yali badde akola ennyo n'alongosa ennyumba ye ey'olubeerera, kubanga akimanyi kuno ku nsi tuliko kaseera buseera. Allah kyava atubuuza nti ya ayu al insaan, muntu gwe, ma garraka bi rabbika alkarim, ebyo byonna omala obitegeera, ma garraka bi rabbika alkarim, kiki ekyo kyewoyimirirako ne weetenda n'olowooza nti oli wa kitiibwa, oli w'amaanyi. Allah bitiibwa byatuwadde, ofunye obwa mmeeya n'olowooza nti ensi yonna erina kubeera wansi yo. Allah wakuba ku ffeemu n'olowooza nti buli kimu kirina kubeera wansi yo. Bakutolera salaamu tokyagala kugiddamu, bantu bajja okusala toyagala bakusemberera, musemberere temunsemberera.
emmotoka ogirina tosobola kutwala ku muntu kuba mmotoka yo toyagala bakuku. Allahu akbar. Ma garraka bi rabbika alkarim. Oxygen ono gwe tulina Allah yenanyini kumukutuwa. Twaliko mu kaseera ng'ensi yonna ezitoye ng'omuntu alwana n'ogamba nti kaani oxygen ya miliyoni emu emitwalo 8 omuntu n'oba ne sente naye nga oxygen taliiwo. La hawla. Mungu ebiseera ebyo tubituddiza bitweke wala. Kyeka akaseera ako mukajjukira ng'omuntu atya okukwata munne mu ngalo yamweralika ayinza okuba omulwadde, ng'omuntu atya okunywegera okugwako munne mu kifuba nga tewakyali asobola kukyaza munne mu maka, omwami takyasobola kubeera na mukyala we, nga byonna Allah agambye kambalage ku buyinza bwange. Ma garraka bi rabbika alkarim. Bwe weetunuulira ku mubiri gwo neweepima kikyolaba nga kyamaanyi, bwe weepima ku mubiri gwo noweepima kikyolaba nga ddala okirinako obuyinza era nga gwakirinako control. Maaso gano ge mulaba bameka balina amaaso ng'atunula bw'ati naye nga tegalaba. Mutunulira ku mizikiti eyo gy'otubeera ogenda okufuna omusajja alaba akutunulira bw'ati naye n'omuteeka emitwalo 5 mu nsawo mu ngalo nga tasobola zikwata kumanya nti bwezi tizibampadde. Ma garraka bi rabbika alkarim. Matu gano Allah gakuwadde g'owuliza bameka bagalina amaatu gano nga bagalina naye nga wallahi la yasma'un. Gazi badda Mungu yagaziteekamu dda ppamba tegakyawulira. Allah gwagakuwadde kikyayagala kugakozesa kusinza Allah, kugakozesa kuyambako kulaba ng'ogondera Allah. Abantu obasanga nga ye music yamufuula part of his life, kyakulya kye, naye weerabira nti amatu ago Allah yagakuwa kugakozesa kusinza Allah. Amaaso gano Allah yagatuwa kugakozesa kusinza Allah. Tutunula kunyweka ebya halali. Olwaleero nnaku lwakedde wafudde watutekkadde n'ogamba kansomeko ku Qur'an. Jjajjange Sheikh Ibrahim Munkandi bikanako abadde asoma juzi 3 Allah yarhamu waskunuhu fil janna. Essimu ze tukutte mu ngalo zino mobile phone, wallahi essimu mweri. Mobile phone you can download the Quran. Naye abange ofuna eddakiika 2 n'ogamba nti kansomeko ku Qur'an. Omuntu omusanga nga ali ku WhatsApp okuva ku makya paka lwaggulo naye nga byaliko byonna binyiiza Allah. Twagira TikTok, Mungu atusaasire. Abaana abawala beeyambudde engoye okunoonya likes, share. Simanyi abalimba nti mugenda gaggawalya ku TikTok. Naye omuntu omusanga ali ku TikTok okuva ku makya anoonya naye nga boonoonya bayambudde aba bali mu toilet n'olina atukana okwanga agenda mu toilet okumala haja naye recordinga n'apostinga n'afuna shares ne like nnyingi nnyo. Olina atuka mu level egenda mu kikolwa ne mukyala we ekikolwa eky'obufumbo ekyekyama nayingira kisenge n'atuninga essimu n'arecordinga n'apostinga ne bacelebratinga wallahi wakabi n'afuna share n'afuna likes era ne beyongerayo. Allah agenda kubabuuza ku bikolwa ebyo. Allah agenda kutubuuza ku bikolwa ebyo. Ma garraka bi rabbika alkarim. Omubiri ogwo Allah gwe yakuwa n'agutonda bulungi n'akuwa emikono ne gisobola okukwata. Allah n'akuwa amagezi agasobola okulowooza n'ogamba nti kano mazzi eno simu. Mungu n'akuwa amagezi agamba nti ngenda kati Kampala n'omanya nina kukwata wano n'otakwata wano. Mungu n'akuwa amagezi agategeera n'omanya kakati njagala kwambala lugoye luno eno. Allahu akbar. Tugenda kunyonyola ki Allah amagezi ago gatuwadde? Tugenda kunyonyola ki Allah amagezi ago ebiyungo byaffe Allah okubanga abituwadde? Ofuna kakadde neweebaza Allah okubanga ebiyungo ebyo abikuwaddewo ebiringa biramu. Yatugamba nti ni'matani maghabuna fihima kathiru minan nas. Ebyengero ebi bibiri bigayalirirwa nnyo byerabirwa nnyo kathiru minan nas mu bantu bonna. As-sihha ekyengera ky'obulamu wal faragh n'ekyengera kyo free time ky'obudde. Allah okuwa nga oli mulamu. Abantu bangi olwaleero nga batambulira ku ddagala. Abantu bangi olwaleero nga batambulira ku mpeke. Empeke zaafuuka part of their life. Buli wamala okulya emmere mumpe eddagala lyange. Abantu bangi batambula n'ebyuma nga byakwepima sukaali, kupima pressure, kupima kino nga bulamu bwe. Abantu bangi essuubi lyabagwamu dda bali malwaliro amagulu bagawanise. Juzi nabadde Mulago nensanga omusajja baali bamuwese ku boda ng'atudde ku boda ekimotoka kimagulu 10 ne kijja side gye yali avuga oba yakola nsobi Allah yasinga okumanya
boda netula bwetu ku pavement yali avuga nabukako omusajja ye nagwa wansi emmotoka empira je mabega ne girinye emmotoka emipira ne girinye omugulu gw'omusajja gonna ne gumementuka ogwa kono tegwamementuka naye amaguma ne gamenyeka bwe bamututte mulago abasawo ne bamugamba kyetusobola okukuyambako okutaasa obulumi kugasalako n'abagamba mugasaleko ku bulumi bwennina munyambe mugasaleko ne bagasalako ekiwundu nga kimaze emyezi 6 ne kiddamu ne kitana ng'amagulu gonna bagasalyako mu maviivi omusajja nga ali katanda atudde yeebasooka bwe bamwebasizza ng'ebiyungo bye byonna biva waggulu paka mu maviivi bwe bikoma nagamba sheekh jangu nsabire ku dduwa musajja tebadde musiraamu nengituuka waali ne musabire ne mubuuza kiki weegomba mu nsi muno kyogamba Allah senga akikuwa nagamba senga Allah nsaasira nampaayo ennaku 3 nengezaako nange nenyimiriranga bw'oyimiridde ne bwe batampadde ssente nagamba senga Allah ampaayo katonda yagamise katonda senga ampaayo omukisa nampaayo nenyimirira ennaku 3 zokka nemba nga nange nsobola okuyimirako ng'abantu bayimirira naganze kati sikyalina kye neegomba wabula buli muntu ampitako nenga kale nange naliko nga ntambula ng'oyo watambula nanga seeka ekyo kyokka sirina kirala nagamba sikyalina kye nsobola kwekolera nina kusitulwa na kuyambibwako obulamu bwange bwonna obusigadde abange wali ofumiitirizaako n'olowooza akaseera abo abantu ke bawayitamu mulina abasajja abakubaawo engatto tata rahma n'abasajja abatuulaawo atuuka ekiseera nga ayagala agenda kumala haja mukasana nga kaaka akangi peves omuzimanyi wezookya ng'ayina kwavula n'amagulu ge agende mu toyireti waayavulira n'amagulu ayitewo gwe woolinya n'engatto n'atuuka mu toyireti yamanya bw'amanya ensonga ze naye gwe ng'olina amagulu 2 oyimirira otambula obadde okimanyi nti ekyo kyengera oba wali okugambyeko Allah noga nti alhamdulillahi rabbil alamin Allah nkwebaza eri ekyengera ky'obulamu kyewampa n'ekyengera ky'ebiyungo byange Allah akubuuza ma garraka bi rabbikal karim abantu essuubi n'amaanyi n'ebirowoozo tubiteeka mu ssente oli waba talina ssente mu nsawo alaba obulamu ng'obutaliiwo oli waba talina ssente mu nsawo alaba ng'ensi ekomye olwaleero tuli mu ggwanga nga buli muntu akaaba economy tukikkiriza economy weeri naye bitulina okwebaza Allah weebiri bitusobola okuyimirako ne tugamba Allah tukwebaza olw'ekiri kyengera kino weebiri oxygen ono gwe tulina gwe tussa nga bwenzisa n'okomyawo nossa tusasula ssente mmeka abakubanga tumusasula nga yakawe tumusasula twalibadde tukyalina obusobozi obusobola okulaba nga tuyimirirawo musawo lumu mu biseera bya covid yaŋŋamba baleeta omulwadde nga oxygen amugweddeko naye mu loodi we bamuleeta mu ICU yasangamu omulwadde naye nga yeetaagako oxygen ne baba tutuma oxygen banoonya oxygen mu ddwaliro nga aweddemu ne bagenda banoonya oxygen wabweru nti agenda okutunuulira omusajja ono gwe baleese nga ddala omukka gugenda guggwayo n'akuula oli ku oxygen n'ateekako ono nanga sheekhe nakola ekintu ekyo naye njagala kumanya nali azaamaanya oba Allah agenda kunsonyiwa oba nasobya Allah bonna Allah yabasasira baalama naye otunuulira nti oxygen ono ateeka oxygen kwoli kyokka ye waali amulina mu ruumu bano bwe banoonyeza oxygen wabaweddeko naye ono ye omusawo amulina Allahu akbar sheekhe olulimi luno lwokka sisitimu yalwo bwe lutambulira senga gana amalusu nga bwolaba ofiiringa emmotoka nti girisi na oiro twalinga tulina wetukeera ku makya n'ogenda n'osasulayo n'ofuna g'ogenda okukozesaako olwaleero kufaani ayo yalibadde akyalina obusobozi obweyimirizaawo nga zaali ssente bwe tuba nga olwaleero tukaaba nti ssente zibuze ne tugaana n'okukola Allah by'ayagala tukole nga tulowooza nti embeera mbi nnyo ne tugaana n'okusaala ne tugaana n'okusaddaaka ne tugaana n'okuyamba ku bannaffe nga tulowooza nti embeera mbi nnyo tuli bubi nnyo naye nga wallahi tosasula oxygeni tosasula biyungo byo girisi gwokozesa mu biyungo ng'omubiri gwonna Allah agukuwadde twebaze Allah ekyengera kyatuwadde Allah yatugamba nti fi ayi surati ma shaa rakabak kale nzikiriza
bwe mubanga temusiima temukkiriza Allah akubuuza nti gwe waali yagadde Allah akutonde mu kifaananyi kitya. Weebuuzeemu, oli musajja oggumidde bulungi, wali osanzeeko omukyala n'omwegoma noga nti naali yagadde Allah ntonde ng'omukyala. Muva ku zino akhiri zamaani ezizze n'obubonero bwa kiyama obuzze, n'osanga omuntu n'agenda ne bamufuula ne yeeteeka mu jinizi, shayitaani ne mubuzaabuza nti n'afuuka omukyala, naye teri kitonde kyonna kyali yegombe kubeera kinnakyo. Buli omu Allah gwe yatonda mu mativu era nga musiimu nti Allah yamutonda mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi. Tunuulira ffenna nga tutudde wano eno, teri afaanana munne. Akatiba ka Allah bwe butiba bwakozesa nga tutonda oba bwenkanawo Allah yamanyi, naye buli omu afaanagana yekka. Buli omu byalowooza bibye yekka. Buli omu puroguramu ze yazemanyidde, tosobola kumanya munno kyalowooza paka nga amaze kugamba nti munnange ntudde wano naye ndowooza kino. Muba tudde wano waliwo atudde nga agamba oluva wano inshallah njagende wakansa leero akabiri nebake. Muba tudde wano waliwo agamba inshallah Sheikh byayogedde ngenda kukyusa nyweze eddiini yange. N'omulala buli omu kyalowooza. Tosobola kumanya munno kyalowooza paka nga amaze kukikubuulira. Oye Allah subhanallah. Tosobola kumanya munno kyalowooza paka nga amaze kukikubuulira. Ani akikola ekyo? Allah. Bazina oyo Allah tabaraka taala kyava akubuuza nti fi ayi surat ma shaa rakabak. Mwali yagadde Allah batonde mu kifaanana kitya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baganda bange ab'ekitiibwa betuli nabo n'abo abatulaba, tweyongere okwenyeza ku Allah. Ekyokubiri tumanye nti buno obulamu obwensi kontrol yaabwe ye Allah. Omuntu yenna ayina embeera ng'ekaluubiridde ekuzitooweredde nga wali yagadde embeera eyo ekyuke, noonya connection yo weebuuze nti enkolagana yange ne Katonda wange efaanana etya. Abange njagala okubuuza, singa obeera n'omuntu nga mukwano gwo ng'akwagala, ayinza okwagaliza ekibi? Tasobola. Buli kirungi kyonna ekijja agamba kandabe mukwano gwange. Ne Allah tabaraka taala singa tubadde tumusemberera mu butuufu bw'okumusemberera, Allah tuyinza kumusemberera tutya? Kola mirimu gy'ayagala emirungi. Oluvannyuma lw'ebyengeri ebirungi byatuwadde n'okwesiima kwonna buli kimu kyonna, Allah tabaraka taala kwe kussa aya eyo ng'ayeebuuza nti wange mwana Adamu, kiki ddala weepimapimamu ky'olina ekikufuula nti oli wanjawulo era nekikwerabiza Katonda by'ayagala okukola? N'akujjukiza nti huwa alladhi khalakaka, Allah yakutonda, fasawaaka, era n'akwenkanankanya, faadarak, mu kifaananyi ekisinga okuba ekirungi. Kubanga buli muntu yenna we weetunuulira olabira ddala ng'oli muntu mulungi. Kalla bal tukadhibuuna biddiini, naye mumanyi ddala nti mulimbisa olunaku lw'enkomerero. Kubanga kubanga tumanyi nti olunaku lw'enkomerero gye luli yaumul hisaab, olunaku olw'okubala. Twalibadde buli muntu akola ng'akola mu kwegendereza, kubanga buli mwana wasoma nga manyi waliyo ebibuuzo. Olwali tuli mu kaseera ak'ebibuuzo, abaana baffe bali mu kukola ebibuuzo nga babuuzibwa ebyo bye basoma. Naffe tulinayo akaseera k'ebibuuzo ke tugenda okuba nga tubuuzibwa ebyo bye twakola nga tululira mu bulamu obwensi. Buli omukola ky'omanyi nti ojja kusobola okukyanjulira Allah. Buli omukola ky'omanyi nti ojja kusobola okulaba ng'okinnyonnyola Allah. Twewale nnyo okukola bye tukola ebikolwa byonna nga twerabira nti tugenda kusinkana Allah. Tulinayo olunaku lwe tugenda okusinkana Allah, tumunnyonnyole ku ebyo byonna bye twakola, tumwanjulirize ku ebyo byonna bye twasiba, atubuuze kino lwaki wakikola, kino lwaki wakikola. Gezaako nnyo olabe nga buli kyokola oli mweteefuteefu, oba osinkanye Allah ogenda kukimunnyonnyola bulungi. Ekyokubiri, tomanyi ddira ogenda kusinkana Allah. Buli lunaku olukya gezaako okulaba nga omugugu gwo gw'osibye ebirimu biwera okusinkana Mukama Katonda. Ffenna tuli banafu, teri atuukiridde, la shakka. Buli omu alina obukendeevu mu mbeera ye, naye gezaako olabe nga olwanalwana nnyo ku ekyo ky'osolinako obusobozi.
ibada tetugenda zikola ffenna buli omu abeera 100% mu swala tekisoboka buli omu abeera 100% mu kusaddaaka buli omu abeera 100% mu kusiiba buli omu abeera 100% mu kugenda emakka nedda buli Allah muli muddu alina kye yamuwa kyasinga ku munne ojja sanga oli nga mulungi alhamdulillah mu kusaddaaka omulala omusange nga mulungi mu kusiiba nga n'ennaku za sunna ojja musanga nga azisiiba omulala omusange nga mulungi mu kuyunga oluganda n'ekyo olina kyolaba nti Allah akusobosezza okukola kikole n'omutima gumu kikole olongoose manye nti Allah wange tabaraka wa taala ngenda musinkana nange bwe naba nsobodde omusinkana nja kumusinkana nga nyimirira ku nsonga eno gye nasobola okulongoosa abantu bangi bayingira ejjana olw'embeera ez'enjawulo omukyala yayingira ejjana lwakuba nti yaweembwa amazzi kitegeeza nti ali mu abwabu sadaka omulala nayingira ejjana lwakuba nti yakola tauba yatya nnyo Allah tabaraka wa taala mu kutya Allah nakola ekisembayo kyonna akikoze lwakutya Allah Allah namusaasira yakikola ng'akikola yakinan mukhlisan ng'akikola yesigamidde Allah we era yeeralikirira ebibuuzo Allah byagenda omubuuza ate nga anoonya kusiimibwa kwa Allah jalla waala mukkirize baganda baffe olwaleero insha allahu taala na muganda wange bamita Sheikh Abdul Maliki bitulemye musajja hafidhul Qur'ani ate nga khirij min jami islamiyya bitwali fenne Madina nga musajja musomesa asomeseza musomero lye erisangibwa ekabimbiri olwaleero ajja kubeeranga nnyo insha Allah Sheikh Imran yanzikiriza ku lunaku lwange tujja kutambulanga naye mu darusu zaffe era mujja kubanga insha Allah mumulaba nnyo naye ng'ekigendererwa kulabanga naffe tubaako kyekyo kye tusobola okulabanga tutuusa ku ekyo Allah kyeyateeka mu bifuba byaffe era eddakiika zino ezisigaddeyo biidhinillah mukkirize nzimuwe abeerenga naye azikozesa okuwumbawumba ku nsonga yaffe insha allahu taala tujja kufuna eddakiika nga 5 wanaba yayina ekibuuzo ku ebyo bye twogedde kyetunaaba osobola tukiddamu insha Allah tujja kukiddamu kyetunaaba tusobodde ekirungi sheekhe wa da'wa waali waneeno era ensonga zaffe asobola zituuse wa mufuti tujja kukitwala ewa mufuti kubanga mufuti obuvunaanyizibwa okulaba nga alamula n'okulaba nga addamu ebibuuzo by'abasiraamu era kijja kutuuka ewa mufuti insha Allah bakitunulemu kidde tubeere nga tusobola okukibaddamu biidhinillahi taala barakallahu fikum tafadhali Sheikh Abdul Malik alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولفيما لوكتين الله سبحانه وتعالى نكسلك نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبزا مغانا وفي شيخ وفي ديستريكازي شيخ إلياس Kigozi olw'omusomo ogwo gwatuwadde mukulu nnyo era nkakasa buli ali wano atulaba awuliriza n'abali ebweru kakasa bulungi nti kimukoze kitya kimukutteko nnyo ya ayuha al insanu ma gharraka birabbika alkarim sinzira byagenze atuwa byokulabirako wallahi olabira ddala nga teri kitugayaaza okujjako abantu okwesiriwaza obwesiriwaza naye ebintu byonna byonna biri mu bayan byannyonyolwa Qur'ani weri hadisi weziri byonna babitusomesa buli kiseera obudde oba ekiseera omuntu omwaka mulimu ennaku 360 si bwe kiri si zikola omwaka gw'omuntu olina mu nnaku ezo zonna olinamu ennaku 3 oba ziteekululemu emiteeko 3 naye nga ku miteeko ezo 3 olinaku omuteeko gumu gwogasibwamu olina olunaku olwayise n'obeera n'olunaku olwaleero n'obeera n'olunaku olwaki olw'enkya olunaku olwayise terukyadda niwe oyagala otya lwagenze olunaku olunajja enkya tomanyi oba onaakola otya oba onaatuukayo olunaku lw'olina lwaleero kati seeka ebigambo byonna byagenza atujjukiza buli omu ng'omaze okwekubamu mu mutima oluvannyuma lw'okubeera nti obiwulirizza gamba tikati nkole ntya kankyuse kati
kankyuse onaakyusa ddi nkya si nkya leero okutandika naki n'essaawa zino kubanga tunamalira okusala isha togenda kutegera kigenda kukolaki kuddako saawa zino abadde omugayaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala gamba nenenyezebwa Allah subhanahu wa ta'ala kantandika okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola atya byanjagaza byenteekeddwa okubeera nti nkola kasita onaalongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala ebisigadde byonna bijja kukola bitya bijja kubeera nga bikutuukako biiznillah okumanya obudde alwaqt songa nkulu nnyo Allah yagirayira n'agamba wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabr Allah talayira kintu okujjako nga kyabalayidde kirina obukulu nsonga ebeera nnene nsonga ebeera yeetaaga omuntu okugikola ki okugyetegereza yalayira obudde nti wal asr obudde oba ekiseera oba omwaka oba ekikwatagana ne zaman n'agamba innal insana lafi khusr omuntu ali mu khasara byalikola byonna waali embeera gyaliko ali mu khasara talina kyagenda funamu n'agamba bonna la illa alladhina amanu wa amilu ssalihat watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr okujjako abo abanakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga muganda waffe byabadde atukola atya byabadde atujjukiza abanakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne bategeera nti yabatonda mu bulungi bwabwe bwe balina mu buwanvu bwabwe mu mbeera gye balimu nti bagagga oba baavu oba bali batya ne bategeera nti yoyo Allah subhanahu wa ta'ala then wa amilu salihat ne bakola n'emirimu emiki emirungi ne batakomaawo watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabr ne bakuutiragana okubeera ku mazima era ne bakuutiragana okubeera kuki ku bugumiikiriza nga muganda waffe byabadde atukola atya byabadde atujjukiza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga mujaza khairi naffe bibeere bya mugaso kitukola ki gye tuli oba oliawo ebeere enunuzi yaffe olunaku lw'enkomero tusobole okubeera nga tuyingira ejjana firdausi al a'la nja kubeera nga nkomaawo insha Allah kyalina akadde naam wayinza okubeera nga waliwo alina ekibuuzo bye basomesezza nakibuuza insha Allah naam sheikh kubanga mujjukire nti bannange zino emisomo tuyiga kwejjukanya n'abadde talina kyamanyi n'okubeera nga oba oliawo tubeera mu ibaada eno ey'okola ki ey'okuyiga kuba bano bamalayika kati batukoze batya batubitikidde Allah alitukola ki alitwogerako muki mu ggulu naam sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ekibuzo kyengenda okubuuza nsaba manyi ntesewo media so judgment ebeera ki ojajinga bira bingi naye ekibuzo kyembuuza okusooka kansoke mbuuze bwe nti omuntu alina ekyokusalawo ng'omuntu waba alina ekyokusalawo kwe kukomawa njakuleta example yemekuleta seka gyabadde okuzaala era asinga tuba na Kampala wano tulina obuzigo kazigo kukamu oba lumwemu eddiiro tulina ogamba nti nofuna munfuna entulu gye tulina nofuna mwana muno embeera ki kwamu naye mmwe mugamba nti bwe tunazaala
abaana 3 4 5 nga tukyapangisa kiyinza okuba si kirungi naye we tunagumiikirizaako etupulaninga tugamba nti tuzaale guno omwaka tufune omwana omu omwaka ogujja tuyiye tukole sente twongeze kuki tuke tufune ewaffe tumeke tuzaale ki omwana owokubiri ng'abantu tusuubira nti kyetukusalawo kaffe oba ku ndowooza yaffe naye singa banguwedde ensomesa ya sheekh neŋŋamba nti allah yagabirira zirankoleki zaala abaana seeka basifuse allah bagamba mu kurani nti muli basiru tekitegeera sawa allah tuweze okuyiga salamu alaikum tumwebaziza muganda waffe abuuziza ebibuuzo biringa bya mirundi emeka 2 abafe omuntu alina okwesalirawo oba teyeesalirawo awalu shay ekisookera ddala allah yakuwa amaaso olaba si bwe kiri allah n'akuwa amatu era okola otya era owulira n'amala n'akuwa ekyokusatu kye bayita al aqilu amaki amagezi bwe yakuwa ebyo bisatu n'aleeta ababaka bakole batya bakunnyonnyole ebiyinza okubeera nga bikoze bitya biganye n'okozesa amagezi n'osalawo ekyo ekirungi ekiteekeddwa okukola ki okubeera wabula ekisemberayo ddala kibeera ku ekyo ky'oba oyagadde allah yeyakola ata wama tashauna illa an yasha allah al abdu yuridu wa ana uridu wama yakunu illa ma uridu okatege omuddu ayagala nange allah nenjagala naye teri kibeera okujjako nze kyenkoze ntya kyensazeewo abaddu abasinga batera okwekwasa okugera kwa allahu subhanahu wataala anti nze allah bwatu byakola ata bwe yangerera n'omubuuza nti kituufu allah bwe yakugerera teyakugerera kulya nti yangera lwaki ova mu nju n'ogenda n'okola otya n'onoonya anti seeka nnoonya lwaki totuula wano buki butuuzi genda nga bw'osaba n'ekiki nedduwa abalala bagamba nti mutawakkale eri allahu subhanahu wataala nti anti mutugamba nti tutawakkalenga ebinyonyi kuba tebirima tebikolaki la akanyonyi tekatuula ku kiki ku kiyumba kyako nekabeeraawo kyo mbukasabiraawo allah la bwe bukeera bwebuti nekakola katya nekagenda onfuna bulungi eyo gye kasanga kiki riziki nekakomawo nga kakoze katya kakkuse ekyo netukimala omuddu alina okwesalirawo okwenkomeredde asalawo ku ekyo allahu subhanahu wataala yamuwaako obuki obusobozi naye teri kibeera okujjaku nga allah akoze atya yalina okusalawo okwaki okwenkomeredde family planning abazungu bagenda ne bagatta ebintu bimeka 2 okugamba nti zaala bokolaki bonasobola okukola ki fe tulabamu ebintu 2 spacing ne planning egamba nti entegeera nti zaala 2 oba 3 oba 4 bonasobola okupulaningira eyo si kiki si ntuufu ama spacing ekola etya kikkirizibwa ntuufu kati mwaka guno kanindemuuko jakuzaala omwaka okola gutya ogujja n'abaana bakola batya balwala nnyo bantiwanya biki n'ebirala naye ogamba nti bano kabansale n'obusiwa n'omukyala bamukoze bati taddamu kukola ki kuzaala abo batukola batya batumala ekyo obusiraamu tebukikola ki era omuntu yenna akikkiririzaamu mu mbeera bwetyo nti 2 3 4 talina njawulo nnyo nabali abattanga abaana baabwe obabuki ab'obuwala lwaki babattanga kutya kukola ki bwavu
nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Mufuna bulungi. Allah yatuteerawo okukola n'agamba tukole famshu fil ardi wabtaghu min fadlillah hatta nikul yawmul jumu'a la fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mumalize swala mugende mutambule munsi ya Allah subhanahu wa ta'ala munonye ku birungi bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye gu tebagamba nti zaala buzazi ngaali tokolaaki tonoonya riziki genda ononye. Nabbi Kyayi abeerawo nga tanoonya riziki. Nabbi Kyayi aliwo nga takola. Umar radiyallahu anhu asanga mulembe sanga omusajja akola bamusanga ali mu masjid mu biseera byakola ki byakola bagamba eggulu terijja kukola ki terijja kutonyesa zaabu. Tawakkala nga bw'otekawo ne kiki ne sababu naye teweesigamira ku sababu eyo nti yeekubeesaawo. Osobola okuteekawo sababu n'etakola ki n'etakola. Bameka abali mu kibuga wano nga bapulaninze ne planning ne babasomera ddiino ne basomera ddiino naye hatta liyawm nga tebakolanga ki. N'osanga omusajja nga ali ku ngatto akuba bulash naye nga alina famire gy'akola atya gy'alabirira n'asinga n'ono omuki. Kati byonna ebintu bisatu min khasa'is rububiyya ebyeyawulire ku Allah subhanahu wa ta'ala nga yabirinako ebyenkomeredde. Al khalq okola ki okutonda nga muganda waffe obeda byatukola ati byatujjukiza. Teri yatonda n'akuwunda bwatu n'akukolera kino okujja kani Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala riziki buli omu gy'afuna Allah. Ekyokusatu at-tadbiri okulaba embeera okuteekateeka embeera wano omusana gwake wano enkuba etonye bano balwalemu kano bano bawone. Ebyo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange ayinza okuba nga alina kyasobola okwongera. Mashallah tabarakallah. Muganda wange katono nnyo okwongera okukituuza mu bwongo bwo bulungi. Buli kintu kyonna tulina kuteekawo asibaabu. Singa olwaleero tozze wano kusoma n'osigala waka oba n'otagoberera ku mikutu gyaffe twalisobodde kufuna bino naye ogambye kaŋŋendeko ku situriimu ate mmale okusaala ntuulewo nsome. Kati olina kuteekawo mu byonna asibaabu nga naye obwesigwa bwo bwonna busigale ng'obutaddemu Allah jalla waala. Yensonga nti tulina ejjana tulina omuliro. Waligambye Allah yantonda yamala dde okuteekateeka sigenda kuyingira muliro. Tewali badde ensonga ekusaaza wali badde byaggwa. Waligambye nti nedda Allah riziki yamala dde okugimpa ate nfaaki kanneebake bwebasi naye okera ku makya n'ogaa nti kannoonye. Naye gwe obwesigwa bwo butemanya nti buli mu Allah. Abantu bangi bakuba pulaani z'ebizimbe ebyo biri mu kibuga naye osanga nga abazikuba talina wadde ruumu ejje yali azimbye naye nga musajja mukuba pulaani yasinga. Abasajja n'obasanga baprofesa asomesezza ensi yonna naye nga mu kibuga talinamu arcade age naye nga ate abaana byasomesa be balimu. Kati obwesigwa bwolina buteeka mu Allah. Gwosa kati senga totadde wasibabu abaana bali bazadde otya noga sijja na kuwasa Allah ajja kumpa abaana. Obugumu buno Allah yabutukwa tubukozese kwebyo ebisanyusa Allah. Nga wafuna obwongo noga kampasenza mpase n'omukyala nzaala abaana ng'ekigendwa kyo zaala abaana beera abaana balongofu. Kati nawe obwesigo olina buteeka mu Allah. N'otalowooza nti kaakati abaana bano bwe naabasikoze kino tebajja kubeera kino tebajja kubeera kiri. Nedda olina okuba nga weesiga Allah wo naawe n'oteekawo asibaabu z'oba osobodde z'olinako obusobozi. By'otalinako obusobozi ng'oweesiga Allah jalla waala w'ekitiibwa abajja kuba nga akuyisizaawo n'okwanguyiza inshallah. Saba Allah ffenna atuwa okumanya n'okutegeera. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Okwongereza ku kya muganda wange oli waliwo lwe najja nesanga ssenga omu ng'asomesa mu budde obw'emisana ne imamu waffe oli yaliwo ow'emisana n'atugamba nti population gyekoma okweyongera n'enkulaakulana gyekoma okweyongera. Kati tunuulira mu kisenyi abasumaali bayitirivu naye tetubasinga bugagga. Omanyi ebintu bya Mungu bwe tubireetako olugezigezi naye atufaaza. Kati tunuulira mu Afrika ensi ekyasinza abantu abangi bagiyita Nigeria. Naye Nigeria, Uganda tesobola kukwata Nigeria n'omulundi n'ogumu. Kale n'olwekyo abasiraamu bwe baba bakuzaala tuzaalire ddala. Kubanga gy'okoma okuzaala aba gy'akoma okutonyesa riziki. Ekiwedde. Barakallahu fiik. N'ekirala nsaba mukadde wange
director wa gundi omutesitesi wa ddaawa Seeka Imran Sali olunaku nga luno nga waliwo bakadde baffe baseeka Kikozi Seeka Imran Sali twalina Seeka Kigundu Munabugerere abantu bwe batumanya nti tujja kusoma ku mmandi kyetaaga tufuneyo ku bitabo buli kye boogera kyonna tube nga tukiwandiika kubanga twerabira nebabeera n'ekitabo ate n'ekirala kino kitwala mu ofiisi ya gundi ya mufuti abantu abasomye kyetaaga tufune olunaku tumanye nti bwe tusomye omwaka mulamba tutuule ku bigezo nabwe batuwa certificate of attendance kijja kuba amaanyi. Barakallahu fiikum. Muganda waffe kyasabye Sheikh Imran waali ajja kituusayo mu ofiisi wa mufti naye ng'ebigambo byonna byayogedde bituufu. Inshallah Sheikh Imran ekyebitabo nja kikola tujja kufuna ebitabo n'ekkalaamu ku ddarasa nga zino basheekhe babeera wano ojjenga nabyo ayagadde okuwandiika era ng'asobola okuba n'ekitabo kye n'ekkalaamu naye tetujja biterekanga buli omu asobola okweterekera. Katumalize n'ekibuuzo kino inshallah taala. Ekisembayo kyagambye ekya certificate of attendance tujja kukyongera okyegaayamu ne ofiisi ya ddaawa kisoboka okulaba nga kijja kuyambira ddala n'abantu okulaba nga bategeera eddiini yaabwe biidhinillahi taala. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Ndowooza ekibuuzo buli omu ate mukitegedde nnyo n'okusinga eyakibuuzizza n'okusinga ffe bakibuuzizza. Ekikulu kya byonna obwesige tuteeke mu Allah. Ffenna twakedde ku makya nga abasobodde okugamba nti tujja kgenda ku Supreme Council ku Magharibi naye ani yategedde program bwegenda okutambula Allah yekka. Twategedde nti Sheikh ajja kujja, Sheikh gundi ajja atuulaawo, nedda Allah. Kati bwe tuba tutambula tumanye nti tuli bamuzibe, tumanye ani amanyi Allah tabaraka taala. Buli kaseera obwesigwa buteeke mu Katonda wo jalla waala w'ekitiibwa ajja kusobola okulaba nga akuwa obuwanguzi. Toba na kweraliikira mu bitonde byonna, toba na bwesigwa mu bitonde byonna. Bino ebitonde ebisigadde Allah abikozesa bukozesi nga asibaabu. Ffenna tumanye bwe twali mu mbuto z'abakadde baffe bamaama baffe bwe tuweza ennaku 190 malayika wejjira malayika wejjira neewandiika byonna bye tugenda okukola ku nsi. Omuntu wabeera mu lubuto lwa maama we naweza ennaku 12 malayika ejja gy'oli n'ekitabo neewandiika nti Sheikh Abdul Maliki ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 2 n'eddakiika 15 ogenda kubeera ku Supreme Council. Wallahi billahi byali byawandiikibwa dda, naawe okutuulawo ku mpandiika ya Allah yamala dde okiteekateeka. Katumanye nti tetwesitwesinga nakweraliikirira nakuggwamu ssuubi kubeera awo olabe embeera ekkube olina omusanga nga ali mu kino ali mu kiri. Byonna byawandiikibwa dda ne biteekebwa ku lawhul mahfuz era nga bigobererwa nga bwe byawandiikibwa. Twesige Allah jalla waala w'ekitiibwa ajja kutumalira obwetaavu bwaffe era bwe tunaaba nga tumwesize yatugamba nti waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasib. Omuntu buli weyeesiga Katonda abukola ki? Amumalira. Tosobola kwesiga Katonda n'okuba miss, tosobola kwesiga Katonda okuleka nga obwesigwa bwo bunafu. Naye obwesigwa bwo bwanga bujjudde bulungi Allah tabaraka wa taala ajja kumalira. Abange njagala okumaliza n'ekibuuzo. Senga oyingira wano w'oyingidde n'osanga abantu babiri, n'osanga omu nga ayambadde bulungi anyumye ennyo nga gwe gw'olitugosobola okulaba nti omusajja alabikira ddala nti alina ssente, n'osanga n'omulala ng'ali wali ayambadde obugoye buyulifu yeezinzaawo yenna alabika nti enjala emuluma. Ku bantu abo ababiri bw'oba wagenda gy'ali obeeko ng'olina ensonga y'oyagala okwogerako naye ogenda kubaani ako abo ababiri? Ayambadde obulungi. Lwaki? Essuubiro likulaga nti alina. Kakati kife ekiteeka essuubi mu bitonde mu majinni mu lubaale ng'olowooza nti wallahi bino ebigali bye nnina kano akantu ke nneesibye wano ke kagenda okunnyamba. Ebyo tebiina buyinza ku bulamu bwo, tebiina buyinza ku fyuca yo. Allah tabaraka taala yalina obuyinza ku fyuca yo n'enteekateeka y'obulamu obw'omu maaso. Twesige Allah nga tukola by'ayagala. Buli kana kunoonyaayo Katonda wange musemberedde ntya.
Allah bonoba osobola musemberera kusukula swala yitiriza okusala swala. Allah bonoba osobola musemberera mukumwogerako yitiriza okumwogerako. Allah bonoba osobola musemberera mukusaddaka yitiriza okusaddaka. Oberenga anta mukhlis ng'ebyo nobikola mu mutima gwo gutebenkedde ng'ogamba nti Allah wange njagala onsime nange nkola kino olwakusemberera. Katumalize ne muganda waffe oli inshallah ndabe ekisala ky'eswala kituusa. طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Baganda baffe mwenna batulaba olunaku luno lwa Monday Supreme Council darasa zijja kubeerangawo era nga abasheekha ab'enjawulo ne His Eminence Mufti wa Uganda tuyitira ddala kuva mu ofiisi ya da'wa twayanziza omukisa guno gwatuweereddwa. Nsaba Allah jalla waala w'ekitiibwa abeere nga atugasa ffenna n'omukisa ogwo. Programu darasa yeyongedde ku programu ze tubeera nazo. Ku lwokusatu tubeera ne Sheikh Kyeyune, Sheikh Kiti Seganga ne basheekhe bonna abalala, Sheikh Muvawala n'abalala bonna. Mujje musome eddiini yammwe, mugoberere ku mikutu gyaffe, Thuraya Media, Umoja Media, Dawa Shukura Center, Uganda Supreme Council Online TV n'emikutu gyonna emirala musobole okulaba nga ne Salam TV emikutu gyonna emirala musobole okulaba nga mutegeera eddiini yammwe. Oba oli awo inshallah naffe tujja kusinkana Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Mbeebaza medias mwenna omulimu gwe mukoze ogw'ekitiibwa, mwebale nnyo, mwebale ddala musobole okulaba nga mwongera n'okutwala ekitiibwa ky'eddaawa yaffe mu maaso. Nsaba Allah jalla waala ow'ekitiibwa nanyini buyinza oyo awanidde emitima gyaffe atusaasire obusaasire bwasaasire abaddu b'abalongoofu, ateeke mu baddu be baayagala, atukozesa egyo emirimu egitusembeza gyali. Allah atukiyingiriza ebikolwa by'obwononefu n'obunnanfuusi n'obulyazaamaanya. Allah ayongere okukuuma eddiini ye, naffe otukuuma nga tuli balamu ya rabbul alamin. Allah ateeke okusaasira muffe n'abaana baffe ne bakyala baffe, otusaasire ne bakadde tusaasira nga tukyali bato. Allah akuuma ekitebe kyaffe eky'obusiraamu, okuuma abakulembeze baffe, okuuma emidiya zaffe zonna ezibeerawo okusobola okulaba nga Allah nga zisaasaanya eddiini yo. Allah tuwe okumanya n'okutegeera, oteeke mu baddu b'oyagala era oteekemu abagenda okutunako mu kyenyi eky'ekitiibwa. Allah tumalire obwetaavu bwaffe obwo bwe tulina. Allah bwe tuwa okusobola okwogera mu lwatu ne mu kyama, obeere Allah nga tuliisize famire zaffe naffe otuliise, otwambaze famire zaffe naffe obeere nga otwambaza, otusaasi bakadde baffe abo abaatufaako, obeere nga obafuya kabuli zaabwe nga nnyumba mu nyumba z'oyana. Otumalire obwetaavu bwaffe. Allah gwamanya obwetaavu bwaffe, abalwadde baffe obasuuse, abanaku obagaggawaze, abatalina Allah balina obuzibu obwenjawulo, Allah beera nga obubamalira, otusaasire mazima gwe musaasiza asinga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.